agalibwewo era twakizemu ne mu police agenda je nafulumiza nga road mayor mu Juni w'omwaka guno ngegamba nti mu mwaka guno tetulina kuleka Kitezi kugenda maso tumugalewo mu kumuggalawo nga tulina okuggulawo a state of the art oba modern landfill je tulina okuteeka ku ttaka lyaffe lye twagula eddundu eka ziri 136 twalina eka 7 ze twali twagula Nateete mu kikajjo eri naye ne twesanga nga nayo jja kuba buzibu bw'amaanyi tugaa nti nedda ogwo ku mulembe gw'oli mu kisanja kyange ekyasooka nene tugaa no tugule eddundu naye tumaze emyaka 10 nga tulina eka 136 nga tugamba tutandika ozikulaakulanya gavumenti yagaana okuteeka mu ssente okulaakulanya ddundu kakati ate nga bateekayo obuwumbi 4 bannaffe bwe batasobola kunnyonnyola twabuuza management director public health and executive director ne director bonna nti buno obuwumbi 4 obugenda ku Kitezi bukola kife nga tetulaba mulimo gukolebwayo ebimotoka bye bateeka wano nga byavunda tulina ekimotoka kye twali tupangisanga ekitongole kya mukulu Lumala wa Nippons munga kye kikola kusaasanya kasasiro ono n'okuyoola malamu nga malamu bamuyoola wali mu ttaka lyaffe lye twagula ne bamuteeka kuno kakati management kye baakola kwe kukwata eka endala 4 ne zigulibwa okweyongera ku eka zino kuba zino okusooka zaali eka za 36 ne zijjula ne bagamba nti tuguleyo eka endala ne tugula eka endala 4 okweyongera ku zino ziwere eka 40 ne zitulema okulaakulanya we ziri wali njerere naye nezo eka 4 nga za bulabe nazo nga tezikyasoboka abantu b'Ekitezi baali bakoowa ensozi n'ensozi za kasasiro wano era bwe twajja wano abantu ne batulaja ne batugamba bannange mulekerera okuleeta kasasiro wano ne tukiyisa mu kansolo tugamba Kitezi agalibwewo tutandike eddundu naye bannaffe be tukulembera nabo mu kitongole aba management n'abali mu gavumenti eya wakati ne babitwala nga bya lubalaato ne babitwala nga bya bufuzi ne bagamba yenna mulekere ngaawo okuleeta ensonga ez'okulwanisanga enkulaakulana bagenda enkulaakulana ki tukwate obuwumbi 4 bwe tubadde tuleeta wano tubumanaginga Kitezi tuteekeko tutandike okukola modern landfill eddundu eka 136 n'okutuusa kati mwami Yoweri Kaguta Museveni ne gavumenti ye baagana okuteekayo omunwe gw'ennusu n'ogumbwe guti kati n'owulira abantu baga nti mugire nobaga ssente ffe tuzijje mu nsawo yaffe tuzinoonyeze mu kiwato ng'amazina oba tutunde byaffe disaster eno nga bonna bagiraba omusaayi gw'abantu oguyiise wano guli ku ngalo za mwami Yoweri Kaguta Museveni ne gavumenti ye abaagana okuteekawo ssente zino guli ku ngalo z'omusaayi gw'abantu oguyiise wano guli ku ngalo z'abantu aba management betuli nabo mu kitongole abasaasanya obuwumbi 4 okukola Kitezi ng'ate Kitezi kafuuka katiro yafuuka disaster tebajja kwegaana kutta bantu bano be bassa abantu bano mwami Yoweri Kaguta Museveni n'abantu be bassa abantu baffe wano ate nga twabalabula nti abantu baffe bagenda kufiira wano tuggalewo Kitezi tuleete ssente tuzimbe eddundu Kitezi tumuggalewo ne bagaana ekirala mwami Yoweri Kaguta Museveni kye tumuvunaana kwe kulemesa okuteekawo enkola ey'okujja amasannyalaze mu kasasiro tufunye abakugu bangi nnyo abali redde okutuyambako okukola amasannyalaze mu kasasiro ono baatugamba ebitundu 8 ku buli 100 ebyakasasiro waffe ono ali organic ava mu bimera byaffe mu birime ne batulaga era stade endala nti tusobola okujjamu megawatts 6 ezigenda ku national grid waya zitambule nga tuziguza Uganda Electricity Distribution Company Uganda Electricity Regulatory Authority yonna ne tutuukayo ne tubabuulira ensonga zino ne twogera Uganda Electricity Regulatory Authority Uganda Electricity Distribution Company bonna nga babino babimanyi ne tubagamba abakugu babano tulina kampuni nyingi ezivudde ebweru abamu ba Germany abalala America abalala Bangereza abalala baki bonna bali walinga bagamba bannange tusobola okukola kasasiro tusobola okukola amasannyalaze ng'avudde mu kasasiro tufuna megawatts 6 mwami Yoweri Kaguta Museveni yavaayo ne police egamba nti tebajja kukkiriza amasannyalaze gavudde mu kasasiro aga KCCA kugenda ku national grid ku ssente ezisukka unit emu sente 5 ze baateekawo ng'agamba ye siringi ye cap gye baateekawo tezisukka siringi sente 5 si siringi sente 5 kakati sente 5 nga tezisobola kuyamba oyo akola amasannyalaze
abataddemu ssente zaabwe kuli kupinga their investment oba kujjamu ssente zaabwe. Ne bwogenda worldwide tewakyaliyo wosobola kugula masannyalaze ku ssente 5 mu nsi yonna. Mwami Yoweri Kaguta Museveni akimanyi bulungi Isimba Dam gye baazimba ne Kaluma unit emu ng'egenda ku national grid eriko ssente 18 ze bagiteekako ssente 18 okumala emyaka 15 bagamba bajja gisafu 4.6 nga wayiseeyo emyaka 15 n'emyaka 15 egisooka amasannyalaze agava mu Isimba ne Kaluma nga gali ku ssente 18. Abaakakira ne Skawulu bakola amasannyalaze okuva mu musuga mugondi mu bikajjo bino gwe bayita sukali gulu bakolamu amasannyalaze mu sukali gulu bakkiriza okugateesa ku national grid. Electricity Regulatory Authority ne Electricity Distribution Company babakkiriza okugateeka ku national grid ku ssente 8. Ffenaffe twabagamba lwaki eza KCCA mutugamba tulemere ku ssente 5 nga tewali asobola kuteeka mu ssente ku ssente 5. Ne tubagala naffe wakiri batukkirize tuteekereyo ku ssente 5 ng'eza Akakira ng'eza Kasikawulu kubanga ezo zijja zisoboka. Waliwo abasobola okuteeka mu ssente kampuni mangi agava ebweru nga ku ssente 8 ssente 10 ne Mwami Yoweri Museveni yakigaana. Kati kyova olaba tuli staaka gabeji waali akoze ensozi n'ensozi wano empitirivu abayina omukolamu amasannyalaze weebali ssente bali redo ziteekamu. Mwami Yoweri Museveni abalemesezza ng'alemedde ku ssente 5. Ekyo nakyo kutogera Kampala na kutogera bannayuganda nakuleeta disaster ng'eno. Ekisembayo ensozi ze baatuuma wano zino twazigamba baluyimba ziba mukyala Kisaka ne bannaabwe nitubagamba nange ffenna tusituke tugende baagaana okujja tujje wano ffenna ng'ensozi ziri wano zitwala abantu nibaga tujje tulabe abantu abali wano tuteekawo tutya at least embeera ey'okwewala bino okubeerawo nga bwe tuteekateeka okuzimba ddundu n'ensozi wano nga za bulabe ne babitwala ng'ebyolubalabe ne babitwala ng'ebyomuzannyo era nga batukongooza bigere bwe bati. Kati ekivuddemu kye kino tugenda mu kitongole tugenda kuddayo mutukkirize bannange tufaafaagane na buli omu kuba kaakati twagaana okuteeka ssente ekitongole kyagaana okuteekayo ssente okulaba nga disaster eno tebeerawo naye kati kitongole ekisooka kirina okuliyirira gavumenti yonna tuyina ng'eggwanga okuliyirira abantu abafiiriddwa ebizimbe byabwe wano abafiiriddwa abantu baabwe yadde omusaayi teguzikawo n'abatuukisiddwako obuvune bonna gavumenti erina okukola ki okubaliyirira. Ekyo teweetaagana kugenda mu kooti tulinda kugenda mu kooti ekyo kirina okusalibwawo amangu ddala nga bwe kisoboka naye n'ekisembayo amangu ddala nga bwe kisoboka wano butazzaawo kasasiro tulina okuggalawo kiteezi kasasiro aleme okuddawo n'ekiteezi noono tumusalira amagezi tuddeyo tulevolinga ground addeyo ku ground 0 ng'ono kasasiro yenna ensozi zino zivuddewo. Kati eyo issue nene era ekitongole njagala bakakasa abali mu kitongole batekiniko nabo tebakyagisobola era twabagamba ddeno national disaster egende mu cabinet egende mu parliament erina okutuula bukubirire okufuna emergency sitting balina okufuna emergency sitting ey'okulaba nga ensonga eno esalirwa amagezi nga national disaster kubanga eno national landfill oba national dump site tewaliyo ndala yonna yalibaddewo ng'eno. So parliament erina okutuula bukubirire ensonga eno eteesebweko tusale amagezi nga tekinnasinga wano. Kuba kakati Let's carry the boat away. Abadde alinawo n'ekiraalo ky'entaawo n'abapangisa be n'abapangisa
nabo basigaliddeemu bali mukaka emiranga gino gye tuli kulwaleero nekiteezo bati omuntu bago bamulamu wegenda bago omulambo afanda gwe aligoba nabono awulidde anaategeeza omulala minisita wa disaster Honorable Lilian Aba tuva naye mu mitingi n'abakulembeze ab'enjawulo MP wa Mwono meya wa Mowe Kasangati n'abakulembeze okuva mu KCCA tubadde nabo DED n'abalala n'Executive Director wa KCCA yona ali wano nga tugezaako kola enteekateeka ey'okulaba embeera eno tugikutteko tutya akaseera kano waliwo bye tulina okukola ebyamangu ne bye tulina okukola mu maaso naye mu byamangu kwe kulaba nti ebimotoka byeyongerako wano kuba kati waliwo 6 naye tebimala bakubye amasimu tulabe nti byeyongerako ekyokubiri abantu ababundabunda kati abatalina bagenda kusula na kyakulya tubakoledde ki tukoze enteekateeka ne tukkaanya tugenda ku kisaawe kino ekiri ku kanisa ku kyaki wano ekyekiteezi era kye tugenda okulambula kati tulabe nga wateekebwawo tenti ennene eza Red Cross wetunateeke Honorable Minister wanaaleeta ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwebaka tugenda okukola kati tugenda kulambula kifo Minister akubidde aba Red Cross tenti basireeta ebimotoka by'amazzi bijje emotoka ezakabuyonjo ezira toilet funewo eza toilet nazo zijje tufuneyo ebyokwebakako ne bulangiti minisita aleetawo emmere nabo bayinza okgendako oli mu tenti nga gavumenti bweyiiya enteekateeka eddako nene ekirala abantu okuleka ebimotoka bigere nga bikola omulimu gwabyo muleke tetubizibikira ate tubeegayiridde abali eri waggulu wali nabyo bya bulabe tulina obulabe kati ebintu bye bikyabumbulukuka twagala kutaasa obulamu bwaffe mu mbeera eno kati kyetukwatako ebirala byonna tujja kubyogerako kubanga ffe tulina ebitunyiga ku mutima bye tuzze twogera si byakwogera wano kati naye tujja kubyogera abamu bimanyi bye tuzze twogera naye ku kimu bye tukkanyizaako nti kasasiro tugira tunoonye walala gy'alaga olw'okufa olwaleero tetukanyiza katulabe gy'alaga era kyetugenza okuteesa tugambe nti kati agira alagawa kubanga kakati akaseera kano kasibu nnyo mu mbeera gye mulimu era nga meya yamagambye tubadde ne mitingi netuzikiriziganya nti tufune obudde tugende wali batugenda batwala abantu bafunye ebizibu basobola kusuula temporarily era kyenjagala basuubiza nti gavumenti
eri kulaba enteekateeka yonna okulaba nti tulina okufuna bizibu bino gye mufunye era tugenda kukola buli kimu okulaba nti muli bulungi naye kyenjagala basaba nti olaba abafirika abali kukola abapoliisi tubakkirize tubawe obudde n'ekiseera bakole mukiriza tuze tubayambeko tubakwatireko tubasaasire tutereze ebigezero bya kwebaza